Mukulikira ddala mu kitundu kyaffe ekya30, kino nno kye kitundu ekya31 eky'akatabo kaffe kano aka Zinunula Omunaku. Nakyo kibanyumire mikwano. Kyokka eky'omukisa kino tetwakisiba, nga tewali ku ffe ffembi afuluma bweru kiro, obuwago bwaffe nga tekuli ntanda. Singa nali nkyasigaddemu akakunkuna konna, najja ye yandika mmazeemu. Kubanga nga wayise ennaku enzingu nnya bukya tulabagana ne Muyodi, twali tukomaga ku nkya, Meeya n'ajja bunnambiro. Bwe yatutuukako n'atutegeeza nga bw'awuka era nti, mujje mangu, waliwo alina ensonga enkulu gy'ayagala okubabuulira. Naffe ne tusitukiramu. Bwe tutuuka mu lusuku nga ku najja kwe nkuba amaaso. Mu kusooka nali muyita mulenzi, anti nga yeebuzizza era ddala nga tomwawula na kalenzi akalunda embuzi. Teyatulinda na kumulamusa, n'atandika obubaka bwe. N'atunnyonnyola nga bwe yabadde agalamidde gy'asula, ng'abalala balya. N'awulira abantu ebweru abateese okujja okututemula ekiro nga twebase. N'ayongerako na kino nti, omu eyabadde ayogera ng'abunduka yeecwacwanya ennyo, era n'abuuza banne ensonga ebalemesezza okunzita. Bo ne bamutegeeza nga bwe tuteyawukana n'emikolo, era nga bwe twali tufaanana nga kizibu okunnondako nga tutambula ekiro. Nti ebyo bwe yabimaze n'ababuuza oba nga bategedde, era n'amaliriza nga bawe ennaku 2 zokka okutuukiriza endagaano yaabwe. Nti singa balemwa bajja kumugwako era n'akakalu kaabwe kabafe. Najja n'aŋŋamba nti ebirala teyabiwulidde, kubanga kiraba byogerera mu malookooli. Najja bwe yamala ebyo n'atutegeeza nga bw'ateebase, era nga bwe yakedde ennyo n'agenda abuulirako Mirembe. Era ye nga bwe yamutegeezezza bw'akuumibwa ennyo, nga tasobola kujja kutulabula, nti ye najja kwe kwewaayo ajja atulabule. Era nti Mirembe yamusalidde amagezi ag'okwebuzaabuza. Najja yatubuuza obanga twali tubuusabuusa mu bigambo bye, naye okutunula mu maaso ge kyali kimala bumazi okukakasa ng'ayogera bituufu, ng'amaziga ogalaba galengejjera ddala ku mmunyeze. Mwebala okuwuliza ekitundu kyaffe kino ekya31. Tusisinkana ate mu kitundu ekya32.